nga ndi family member eri Sipapa ne mukyala we. Nze wendi siri musanyufu era sirina ssanyu wendijja ne neebuuza gavumenti yaffe oba ng'obuyinza bwe tulimu Uganda yeeyambibwako ddi oba omwana omunnayuganda ayambibwako ddi. Nandisabye senga baba bayamba bandiyambye mukyala Sipapa nasobola okuba ng'ava mu kkomera kubanga alina omwana wa myezi 6 yeetaaga okuba ng'alina obulabirizi bwa maama oba omuntu yenna owa famire. Buli muntu yenna aliraana abaana oba omulezi bakutte awusigalo ow'ewaka naye njagala ongambe gwe munnayuganda gwali eyo mukozi kyasobola okumanya emize gya bosi we gyakola. Bakutte Nanzala muntu kyasobola okumanya seza omukoddomi emize gyakola tetuganye kale mugambye agikola naye ayinza okuba nga agimanyi ne bagibuulira Nanzala nti omukoddomi akola kino. Nanzala yabadde alera omwana Nanzala bamukutte bamuggyewo awusigalo bamulekedde obuyinza bwonna n'omukozi bamukutte ewaka. Okitegeera mikwano gya Sipapa gyonna bagikutte naffe kye tusaba twagala kuyambibwa ngaffe abantu. Mami bamute addeyo ewaka asobola okuba ng'alabirira abaana. Sipapa musajja muzadde alina abaana atali omu. Abaana bali tewali abajjanja mwagala ave mu kkomera ng'abaana balina embuto oba nga babasiize bulwadde. Omukyala mumugye oba mwakwata omusajja omukyala mumuleke afune ebbeera nadda ng'awozera wabweru wabula kyannaku ekisinga okulumanga ggwe kituuka n'okukaabya amaziga. Ekisinga okunduma nti abantu tebategeera Sipapa mukwano gw'abantu. Ffenna tetumumanyi nti mukwano gwaffe nnyo wa munda naye Sipapa ye muntu amanyi omuntu wa wansi. Tuwangalira Makindi ye muntu ajja Makindi n'amanya gundi teyalidde omwana wa gundi tagenze ku ssomero n'asobola okuba ng'ayamba abantu. Abaana b'abantu bali waka tebasoma lwa mukulu Sipapa oyo mumukutte. Twebuuza kitwagala omumanya omuwaabi ye aliriddawa kuba ye talabika okuva we baakwata omukulu ye talabikangako mu kkooti. Kyeneebuulizaga Uganda eno eyambako ddi omuntu wa wansi oba eyambako ddi ensi yaabwe ne twenyumiriza mu Uganda mwe tuli nti tusobola okukeera ku makya ne tuyambibwa. Tetuganye ogambye nti Sipapa yabba n'omukazi yabba mugambye mukutte omukozi munoonya Sipapa avuddeyo omukazi muganye mumuta maidi ewaka mumututte. Maama ye baamukutte ddi? Maama baamukutte okwosa ejjo ali ku polisi Kabalagala. Maama bamuvunaana musango? Bamuvunaana bya Sipapa era. Nanzala ate Nanzala ayingira ku bintu byamukoddemu. Anti awo kyenneebuuza nti buli muntu aliraanya Sipapa naffe be yawaayo ku ssente bonna bagenda kubanga babakima kubanga Sipapa muntu wa wansi muntu w'abantu ba wansi. Takkirizangako kulaba munaku ng'akaaba oba ng'alumwa enjala. Bambi tusaba gavumenti yambe maama muzadde mukyala muzadde bamukkiriza afune ebbeera dde ewaka asobola okulabirira abaana. Ewaka waliwo abaana abatalina ba Sipapa bokka abaana bangi abali mu 15 n'okusoba abayambibwa Sipapa. Abaana bali waka tebasoma tebafuna kyakulya olw'ensonga mami yandinoonyeza ekyokulya tasobola kinoonya ali mu kkomera ne Papa yennyini yandinoonyeza ekyokulya ali mu kkomera ne Nanzala mumukutte naye obwenkanya buliriddawa mu nsi yaffe. Tutandise okulaba ku experience y'omukazi okuba ng'ayonsa. Omukazi ng'ayonsa alina kubeera nga mabeere mayonjo okuyonsa omwana we. Kati anaayonsa atya omwana nti bamumutwalire eruzira gw'olaba nga kisoboka. Omuzadde yenno olina kubeera muyonjo okukuza omwana. Waliwo n'ebifo omwana byatateekeddwa gendamu ng'ayonka kubanga ajja kujjayo endwadde ennyingi. Tugaana abantu bavudde mu bifo byanjawulo okukwata ku baana kati banaamukwatako batya nga bamutotta ateebuze neesigatya mama mabeere. Tutandise okulaba abakyala ba Sipapa ab'enjawulo nga bavaayo ku nsonga zino. Abantu nawe tebakutwaliremu eri ettuluba. Sipapa talinaawo wano mukyala. Omukyala we ali naye mu kkomera talinaawo mukyala. Ate statement Brown Sugars yakoze ku mitimbagano ez'enjawulo gwe ng'abadde kumpi nabo lowooza kino tekiyongera ate okuttattanya situation eriwo n'obufumbo bw'abaana ababiri? Saategedde biki bye yayogedde era saabitegedde yabyogedde mu ttuluba kyoba mu saa kisimanyi.
sister wa Sipapa.